Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne teknologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne teknologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Alright, mbaniriza mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media. Tubabuuzaako nti mwasuze mutya, mwasiibye mutya, ekiro kyagenze kitya, olunaku lwagenze lutya. Mwenna okusingira ddala mmwe abakozi. Leero kambuze nnyo ku bakozi anti osula okola, osiiba okola, naye n'ofuna akadde n'ogaako gye ku Unique Media obeeko ky'olaba, obeeko ky'oyiga. Samikege mannya gange era nga Unique Media nkujjukiza nti gy'oliko. Unique Media tukola bintu bya Bwakatonda, buli kimu ekibeerako manya kiina kye kigattako ku mubiri gwa Kristo. Tuyinza oba tulina bye tukolamu ng'ensobi kubanga tuli bantu era nsiba mbajjukiza nti oboze ku Unique Media kukwata nsobi. I'm glad to tell you ojja kukwata nnyingi. Kiddamu mbadde nasidisaamu okozesa statement eno endowooza essaawa wanjiddemu nti abantu bendeeta wano baba bazze kusomesa. So bye basomesa osobola obbitwala oba obbigaana okusinziira ku mutima gwo kye gukkaanyiza nakyo. Bw'olaba nga bye bayogedde kasasiro ng'osobola obbireka. Waliwo omulala ali mu kulaba eyo nga ye ekyo ekigambo kyabadde alinda. Kubanga nze nkakasa nti Katonda talina kigambo kyaleeta nga tewaliwo gwakireetedde. Njala kutandika pulogulaamu ennaku olwaleero nga mbajjukiza nti ekintu kyonna ky'oli, kyonna ky'ofuuse, siteepu gy'otuuseeko, levo gy'olinnye, kino nkikubuulira si ye ggwe asoose. Abantu baabibeera dda. Si ggwe asoose ofuna ssente, si ggwe asoose ofuna omukyalo omulungi, si ggwe asoose ozimba ennyumba, si ggwe asoose okubeera n'omulimu omulungi. Kikyengezaako okujjayo. Weeyise bulungi eri abantu.
ekirala emmeeza zikyuka oyo asikaali g'obonyaabonya tomanyi byankya so omuntu muyise nga woyagala bakuyise wotayagala kuyisa toyisa mu mbeera eyo muntu yenna kale JS balina nsana banoonyeko bakola mu bintu bya ddagala John ajja kubeera nga ate omusawo yakwatako bulungi ajja kubeera nga oyogera naye akunnyonnyola ekikulumu olinamu ulcers olinamu omutima okutawaanya olinamu pressure olinamu buno obumonde obuzimba abujjako ate n'obeera ng'enkovu nayo bagirawo ddala sikiniyo neddawo bulungi nnyo nnyini ddala bannange okugenda n'ofuna ekizigo ekirungi ekiteerusa ekitongerako kijasita okulabika obulungi si kyabwa sitaani genda JS ajja kikuwa mulekerawo okusiiwuuka nga abeesiiga evvu si kyabwa sitaani okulabika obulungi bannange Bible tegamba nkombu teweefaako so genda ewa JS ajja kubeera nga akuyamba ekirala Yositeki yakola mu bintu bya computer and technology obeera ebikutawaanya oyagala website oyagala app oyagala n'ebirala bingi ebigwa mu kkowa eryo era n'oba oyagala kugula buguzi computer ennungi laptop ennungi byonna ojja kubeera nga ate omutuukira ajja kubeera nga kukwasaganya ekirala Josam bo bakola ku bintu bya ttaka bweru w'ekibuga ne mu kibuga ettaka lyoyagala lyonna property in fact yonna gy'oyagala oyagala nnyumba ziwedde oyagala ttaka lya kulundirako oyagala lya kuzimbako oyagala lya kyapa oba lya ndagaano bonna banoonyeeko bajja kubeera nga tebakuyambira nnyo nnyindala ofune ettaka etaliiko nkaayana okyapa ekyo ojja kifuna nga kikyo kale kiriiko bawala 10 b'otamanyi baagula ttaka lyerimu kale komyewo ne Alan Kasirye kasooka babuuzeeko then tulabe engeri gyoba ntambuza programu ennaku olwaleero sebo mukama yeebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo amiina mwasibye mutya mwasuze mutya mukama abakuumya atya njagala kwebaza Katonda nti ate atuleese n'olwaleero njagala kumwebaza kubanga atuwadde omukka gwe tutassa gwe tutasaba gwe tutasasulira nalaba mu covid wano abantu nga bagenda okusasulira omukka naye mukama agutuwadde tumwebaza ate atuwadde n'ekisa okusigala nga tukyayimiridde si byangu naye tubyebaliza Katonda amiina ewausa kale olunaku lwaleero omanyi engeri gye wakolera mu music emyaka egisinga egyo ng'okolera omulabe njagala nnyo okutambulira emba nkufunye mu music aba ebyobufumbo byokola then n'okusomesa okulala n'okusingira ddala nze nkwetaaga nnyo kuba nze ndaba nga w'osinga okutegeera njagala twogere ku obuzibu obuli mu kkanisa obuleetera abayimbi baffe abalungi okugenda mu nsi oba ntegerekese n'owulira nti kubanga 80% abayimbi abali mu nsi gye tuyita ensi baava mu kyaki baava mu kyaki era bonna oba owulira engendo zaabwe akugamba nali mu kyaki nali mu Sunday school nali mu worship team nali mu recently waliwo ka video ke nalabye omu ng'agamba yabadde ayimba na brother nga balina we bali n'agamba ono brother wange ye akyaliyo mu kyaki ne nayimbanga naye okutuusa ensi we yampamba okitegeera so kizibu ki ekiri mu kyaki because tuyinza oba tunenya abantu bano naye abantu omu 2 3 4 5 10 plus babeera nga bakola ekintu kyekimu then kitegeeza naffe ng'ekkanisa maybe we need to check ourselves obuzibu buvaawa kuba ba mwoyo nnyo baani fe abali mu kkanisa kubeera ba mwoyo nnyo naye ate era batugamba tetulwana na mubiri na musaayi naye gundi ez'omu bbanga kira tukubira mwoyo era ojja kusanga n'ekyawandiika wange kigamba nti omwoyo n'omubiri birwanagana kubanga byolekanye byolekanye omubiri n'omwoyo birwanagana kino kisika kitwala eno kino kisika kitwala eri kizibu kye tulina tetubalansinga ekyokubiri nti bataata baffe ab'omwoyo tetugenda banenya era saagala mu nkootinge bubi mpulire tetugenda kunenya bataata baffe ab'omwoyo kubanga ekyo kye bateekeddwa okukola naye balina ekintu kye babulamu okukola singa banaakikola
kijja bayamba nnyo okunyweza abaana bano mu church. Kintu nga ki? Kati okugeza tuli mu church naye tumanyi nti njiri eyo yokka yenjiri kwega kibatwalanga first ki priority. Tewali kirala naye nga ne music ono naye njiri. Abantu abali mu church balowooza okuyimirira katuuti n'obuulira yenjiri yokka. Kati nze ekirungi ekiriwo nze ndi mubuulizi wa kigambo sina bubuulizi naye ndi musomesa kubanga ekkanisa ekolebwa ebintu bitaano ebikono bitaano apostle nabbi evangelist omusomesa n'omusumba be bakola ekkanisa naye nze ngwa mu kyaki eky'obusomesa. Kati ffene otugambibwa nti abantu bange babuze olw'okubula ffe tunenyezebwa na nnyo kubanga abantu tetubabuulidde eki mazima. 2 nti tujja ne tubeera mu kkanisa ne twerabira nze mbuulira enjiri ate ndi muyimbi nnyimba lwakuba kati ebyokuyimba nabikoowa ntraininga amazina mpandika scripts ez'enjawulo mpandiika emizannyo mpandika nkola memory verse. That's why nze bw'onsanga nga nkola nze ku ssomero lyange situwumuza bino nti tutikkira abaana simanyi bakita batya graduation ffe tukola kivulu kiba kivulu nze abaana bayimba okuva mu daycare mba traininga music okutuukira ddala ku class gye tukomako eya P3 kati school choir yonna kati ffe gundi egenda okujja ne betutikkira aba pre-primary bagenda okujja nga nabo bakuba kivulu. Kati lwaki nti kyekyo kyendi era nkiri. Now kati mmanyi kyekitegeeza okubuulira enjiri kyekitegeeza okusomesa n'okuyimba kyova olaba nkugambye nti okubuulira kwokka kwe tutwalanga ensonga bino ebisigadde ne twerabira nti n'okuyimba nayo ki njiri. Kati ekyenjawulo ekiri mu kuyimba nti mulimu ze tuyita instruments oba ne ge tuyita ebisoko nga gwe bw'obuulira kubanga tubadde tusoma mu Bible College badde batuyigiriza nzirira ntya Bible eno nenjikusembereza n'ogitegeera bwe mba mbuulira kati ebyo tuyitamu ebisoko emitwe gy'amakulu naki ebyo byonna. Kati ekirwadde ekiviirako abaana abakulu abatwala amakanisa abaana bano tebabatwala nga nsonga babavaluinga. Ekisooka tebabasengejja bwe balina bayingiza mu worship team oba mu kwaya kubanga abaana tutandika bateekateeka kuva mu Sunday school eyo gye tuwulira nti omwana asobola okukola ki okuyimba ogenda omuteeka omuleeta waggulu eno ng'olwedde wamala dde okutegeka 1 ekkanisa eteekeddwa okuba oba oyagala oba toyagala yeteeka okugula costume z'abaana ze bambala ekkanisa gw'omusumba gw'oteekeddwa okugula costume z'abaana ze bambala naye njagala ombulire abaana nga mpulira abaana bali mu worship team nga buli omu bamusabye emitwalo bulwadde afune era gundi kuno okuyitibwa si kwa mwana oyo era ababa tebaleese olumogendo balaba mu kwaya nga bo tebambadde olumba bagana n'obagaana gwe togenda kuyimba tonnagula uniform. Ndowooza nze awo mugenda okungobera mu kkanisa ate lwaki nsigaleyo waka nga ntudde lwaki mbuuza lwaki era nga bw'okibuuza ekibuuzo okwolesebwa kuno si kwa mwana ono omwana ajja kutuukiriza kwolesebwa kw'olina Katonda yakuwa ggwe okwogenda otandika omulimu gw'ekisumbaawo si kuwona omwana tomutikka migugu gyo kyova olaba okwolesebwa okwakuwa n'obugabirizi bwakwo tosobola kubulwa kyakulya ekimu eky'ekkumi kijja bakiwa ggwe okwo kw'olina okujja kositimu z'abaana ezo ziraba teziweza kakadde so lwaki tebaswajja ne bwe ziba ziwezezza akakadde tezisobola kusukka bukadde busatu kyonna kye kiri omusumba oba osobola kati abaana bano ekibaleetera okwetamwa omulimu guno gy'emigugu gwe gy'obatikka egitali gyabwe ne bibatama okitegedde ekisooka tebasasulwamu ssente kubanga bali mu buweereza well and good kubanga okimugambye naye tulina ssente ze tuweereza ez'ekireevi bazifuna kati ogenda kuŋŋaana lwaki abaana bava mu kkanisa ne badduka ne bagenda ne bayimba eri kubanga nze mu kkanisa ze mmanyi wano ezisinga omusumba ne famire ye priority kati ekyo kyekikyamu era abaana bw'ogenda kutandika obba nenyo genda
Misiri okuyimbira eri lwaki kubanga tovaliwenze kye balina wano manya eddobozi omwana alirina ayimba omwana omwalo ono yeetaaga ebikozesebwa yeetaaga pad yeetaaga ennika yeetaaga akaleega yeetaaga cosmetic ebyokwekolako bibeekolako babyetaaga naye gwe omusumba omwana n'agula okuva ku kimpaka kasembayo waggulu bwana agenda eri kyekyatawanya ababiri ne kibasuula kyekyetawanyiza abaana bonna ne batuuka ne babivaako njagala ombulire abayimbi bonna be wali owulira ab'amaanyi bakyaliyo n'omu nga ba gospel balagawa mbalaba ku zi comedy store mbalaba ku mu bivulu bino ebyensi kiki ekyabaawo bo bagamba wanna mbawuliddeko ne babiri ennyini namuwulirako nekiyita ne debate bo bagamba nti yes tuba mu buweereza naye tuteekamu so naffe twagala nga we muleeta omusumba oyo mumukyazizza okuva ku church weeti ne weeti nga mukoze ne ka budget nti mugenda muwaayo ebbaasa naffe mutubeerereko ne budget kuba tugenda mu studio okukola oluyimba olulungi mu studio tuwaayo ssente ate no ssente kati gwebuuza kati wano oluyimba lwa gospel olutandikirwako mitwalaga 5 ate oyo ng'akoledde akumanyi okitegedde akuyambye buyambi naye nze kyemmanyi odi ennungi etandikibwako kakadde okwambuka bakola vidiyo ennungi bateekamu ssente ez'okupromotinga vidiyo ennungi no gy'oyogerako kati wano etandikirwako ya 10 akuyambye ennyo ng'akumanyi 7 ku 6 okitegedde kakati yagamba omusumba n'amuyita nga yamuyise kuweereza naye nga tategedde ataddemu amafuta g'okujja ate nga naye alina famire nze kankuwa ekyokulabirako nze buli mwaka ntegeka kye tuyita gift of salvation every year nkiteekateeka naye empita abayimbi abajja okuweereza banjulira buli muyimbi era nkola bajeti yange sami nali nkusabyeko ssente lwako nansonyiwa ku luno okitegedde saakuwa nali nkusabyeko ssente byali bintwala mpaako ku ssente lwaki ze ssente ezo zengenda okusasula abaana abo era wansindikira budget oba okitegedde lwaki mbaliisa sisobola kuyita muyimbi amazima ga Katonda ali mu ggulu ne sitamutera amafuta mu mmotoka kale ne bwe giba 5 nkulaza ekitone ennyo naye nze ategese sinze nannyini kkanisa nasabye obusabi mu kkanisa yo kubanga sina kkanisa yange nti yiino era wenkola ki nzija n'ensaba mu kkanisa yo ntegekerewo ekirabo ky'obulokozi tulireko wamu n'ekkanisa n'abantu n'abayimbi batusanyuse naye nkola budget lwaki omwana ono muvalyowenga bw'otakola bw'oti omusindiikiriza alinga mufumbo oli gwe twali twogerako luli ng'akugamba ki nti bw'otatuukiza ky'olina kutuukiriza oli mumupushinga omulabe olwo omuggulidde oluggi olunaku weewanaabaayo amutwala kankuwa esinaaliyo y'ababiri kubanga ye kati ali gundi twakkiriza yagenda mukama anamuzza busa naye yeetonda kati kiri gundi babiri yali tayimbangako misiri nga babiri abeera mu church 24/7 era nga n'ennyimba zonna zaaki Katonda yakuba oluyimba Yesu beera nange lwe yagendako okuyimbako ne nnabbi omukazi mpozi balina oluyimba ne nnabbi omukazi yes kolabo gye baakola ne nnabbi omukazi lwe yagendako mu gye baayitanga eri eyo mu Feroli gundi gye yayitanga revival band lwe yagendako okuyimba mu revival band n'asangayo abatamivu ne bamugamba tutere mubeera nange kubanga lwakwata ku buli mutima gwa muntu wonna yakuba beera nange ng'avaawo nga ssente ze bamuwadde akola nga tazifunako mu kuyimba okitegedde naga kiki kati oyo oba tukikubuusa okumanya babiri ate ye yali bambi ayagala Katonda nzijukira babiri oyo mu Pama Awards oba 2000 baki yagaana awadi naye yagiwangula yagiwiningira n'agibalekera teyaginona ng'agamba ebyo si bintu bye okitegedde oyo omwana yali yamu era nze kambabuulire kino mukiwuliremu nankyawa okugwa kw'ababiri kwava ku basumba church oba oyagala oba toyagala tolina bw'oyinza kijjawo anti Katolya naye ate Katolya ayinza okugamba nti yes
tukikiriza nayo bino nalaba yoteekamu obiteeramu Katonda kati obiteeramu Katonda nayo bijjewa obiteeramu Katonda toyina kusuubira mu bantu ebyo byansi bye mulonginga fo tukkirize ffe lwaki otusaba tithe buli kaseera n'ekiweebwayo tukireete ku njiri gy'ogenda otubuulira okabuuza tudde okimanyi nti abaana bangi essaawa eno n'omwoyo omutukuvu takyasobola kukkakatuuti mbuuza lwaki nalinako omuwala mu former shadows enju enabeera bamuyitanga Nekesa ng'azina amazina ku kituuti naye nga yakulira worship team emu Enyanama naye nga nteeka omwebaka kubulirwa mukaaga atwale spells mu church kubanga y'omu ku bakulira worship team ajja kukwata akazindaala ayimbe jjukira omwoyo omutukuvu ye yeesitala tajja kubeera waawo olwo olunaku ng'omusumba lukusaze oba oyagala oba toyagala lwaki ekyo nakikola si mulundi gumu oba ebiri nga nina kwebaka ku muwala ono n'atwala spells n'atwala ebisiraani muki naye yagenda okukola kati akatuuti ng'omuwala tumuwa emitwalo 26 twamuwanga emitwalo 49 buli mwezi ate ezo sente zaali nnyingi nnyo by that time sente zaali nnyingi amanya kati wenzifuna renti naye nga jja nazina ebimansolo nga tebamanyi nakumanya kubanga tetwalina video nga zigenda bakwata bagira gundi twalina nga byaffe byaki naye mubakola ebyo bishadow angels ku mulembe guno ya Rabbi abaana mu video senga muyitingana wano ku mulembe guno bw'olaba ovaayo buvinogira kati embeera eyo twajjangawo presence ya Katonda ku katuuti kubanga omuwala aleeseewo abawala bameka be bebaseeko bafune engoye ze banaayambala abo bangi mbamanyi abo bangi gwe tunuulira abagali nti obwenzi buli mu church nga bajja ne bayimirira mu worship team nga bajja ne bayimirira katuuti kati njagala ombulira oba omwoyo omutukuvu anaba gwe kankubuza ekibuzo omanyi lwaki nze ndi mubuulizi omanyi lwaki omusumba omuyita n'alinnya akatuuti n'addamu n'ayimba ng'ate worship team eyimbye bulijjo sikamanyi badde manyi ye aliwo ati agenda okuwulira nga presence ya Katonda teriiwo n'agamba ab'ebyuma muteeke mukki oba kisigedde noddamu nze ebyo bintuseko emirundi egiwera nga ngenda kuwulira enjiri njiwulira nkalu nentandika ogikuŋŋaanya ngireete nenzirayo mu kusinza mpola ngisike ekole ki ekomewo ngenda okuwulira nga mbotodde olwo nga ntandika enjiri kitegeeza omulimu ogenda kutambula naawe lwaki ekibuuzo kyabadde abaana baffe bava mu kyaki bagenda e Misiri kwansobola obba kumenyera ekizibu kivaawo tetunnabategeera nti neeno nayo njiri tugivalyuwinge tugiteekemu tugisapootinge okimanyi nti omusumba olina olukusa oluyimirira n'ogamba Jane wa salooni eri akole ku gundi Jane oyo n'akolako n'omutima gumu ng'aweereza Katonda akole ku baana aba worship team anti ebya saloon ebyo byonna byansi njagadde okuwa example ennyangu okimanyi nti osobola okulagira bajja kugamba byansi ojja kusobola okulagira abaana nga beekolako kati kanisa zonna kati zonna zifuke za bakiyita batya beeyita baani baholyani oba bokyaza obajjawa zebedda lwangamba ebyo byonna byansi kakati ng'obabuuza ofuna solution bamala ne bakubulira ekyokola baŋŋamba gwena kutunulira omu Katonda akozesa ki Katonda tukiddemu Katonda akozesa ki akozesa abantu olabye n'abantu bo naye kale katugende mu maaso we baŋŋamba sijja kubagaana bakkirize kubanga ebyensi tubyogedde bingi nnyo ekyo kyobadde omanyi nti omusumba osobola okugamba waliwo byolagira gundi wali nti yambaza worship team omwezi guno ng'olagidde nga togenda nakwata mu nsawo yo Jane oli n'akwata obukadde n'abuwaayo bano babulaza bajje nga basala enviiri n'okiga nti bw'oba okiwulira osobola n'okukiranga bulanzi bw'oba okiwulira okukola ku baana baffe aba worship team okumala omwezi guno ng'okiwulira nga tebakikukase ng'okiwulira kisoboka ki abaana 5 bakoleko Mukama akuwa omukisa kubanga ebyo muze mukola ki babikola naawe tudda wali lwaki abaana bano bavaawo lwaki bavaawo abaana bagenda okulaba nga tebalaba value yonna eriwo tebakulaakulana teyeeyongerako nze mbadde mu kkanisa emyaka kati 22 era bw'ononkomyawo wano nja kuwa ku testimony yange ey'obulokozi emyaka 20 guno gwa 22 naye omanyi ekiriwo otunuulira nti nafiirwa emyaka 9 waginyumiza egyo ng'oli negifa nga ndi mu ebyo nze neefudde ndi wa mwoyo nnyo
nenga ate abasumba benkolera si ba mwoyo nze nina omusumba yali mukwano gwo yakolanga naye yajja n'atandika TV nenzija mutandikira TV 9 mutuuza owe makindye nga mu program oyo ne mugamba ngenda ku programiranga TV eno ojagala nga iri commercial oba ojagala nga yanjiri nangamba nze njagala commercial konti kale ne mukolera budget music wa Sachula agenda kwenkana bwati kati jukira music nina omusunsula sigenda kuleta music wa kweyo bamba wa Sachula aina amakulu oba ntegerekeka kati ngogwe mulimo gwange nga director agenda okutegeka TV ene koleki ejire nenjitegeka nentegeka buli kintu nensumula TV ne tugiteeka ku peo ne tulioka tukwa TV eri ku church nendioka nsumulula ennyimba naye nga temuli nsumula zine z'abaluna mu biru okitegeera ezo jonje empisa z'omukyala ezo ennyimba ez'okubuulirira nga ze nnyimba zenkola ki ne balioka bamusitukira nemanga musumba TV yaffe kubya ennyimba z'ekimisiri naye yaŋŋamba yayimirira ku katuuti bwati oyo omusajja oyo yabikuba oyo yabizannyo oyo kati tufaanagana omusajja ampasho ampasho aŋŋamba ampasho ya lwaggulo fuba saawa 10 paka saawa 1 kati tutuula mubuuza ennyimba ze tukuba za gosipo yeka aŋŋamba aneda Sami osobola mixinga naye ennyimba z'omikisinga zeze ennyimba eziri inspirational ennyimba ezizaamu amaanyi abantu okukola ennyimba ezizaamu simanya kuyigiriza mpisa wezityo maama wezityo katupakase ntikale kati ntandika okukola nkola omwaka omwezi ogwasooka nasooka nenzeewala ebyaddala nakubaga gospel yekka kati olwaddako nenkuba oluyimba lwa I think oba yali Mother's Day nenkuba oluyimba lwa Chameleone ne Orlando mama wange nendukuba kati nali ndi mu studio musajja nakonkona nampita nalyoka ngamba oli mu sitaani nangamba oli mu sitaani oyagala kusuula gundi yange namugana etaata sebo gwe wangamba gwe yaŋŋamba nabikugamba ddi mukama kati ngendo bigattagatta nga situation mwenkolera sente twakkanya alina okumpa sente zange takusasula akubuzaabuza ate n'okukola walaba nga sheekutteyo kati waloke yankola lumu akola bagita lankyawayo ku 7 paka 8 n'abeera ku mpewo wabeera ku mpewo ne balijukira esho bagirikodinga professional baba balina ogirikodinga esaawa ennamba naye nga ye walaba sho gyalaba eringa ekutteyo abantu gye bawuliriza ng'agira mukuba amasimu traffic waali ayagala naye ajenyigemu kakati mpushize show yange etandika abantu bakuba amasimu bagitegedde nga nange abantu amu be nali nkula nga mpulira abakuba amasimu kati batandise okunkubira ne mmanya ntandise okukola ki okupikinga mba ndi omusajja lumu nga ngamba kati soko jesana nanga kati owai ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748533 ku ssaawa 11 awo ng'ategedde mbu kati 10 obeera obazuukusi abantu obagize kati kwe bali ku 11 kikutte njagala onterewo kana akalango omanyi kyaki yebeezaawo program yebeezaawo nali ku radio yebeezaawo radio
kati okateekeyo kati nze olwasooka nalowooza akalango 30 seconds dakiika emu kati is okay ndowooza kwanga ndi mukulanga yalina event gy'alanga kati nasuulayo sikakebedde kumbe kyensuddeyo nsuddeyo kumpi recording ya programu namba gye yakoze ate ku 7 kati yakikola emirundi 2 ogwokusaba ne muga taata jukira programu emu y'essaawa agirese 11 kyeza agyeta ssaawa 10 egwa ssaawa 12 abantu baba bavuddeko dda bamanyi ebyokuwuliriza bye baagala ne ngamba musajja nyenze naye ng'ekya woba oyogedde ku kya facilitation and what kye nali ndaba ku leediyo wali abaana nga bakola naye nga baavu nga tebaweebwa ssente nze kankubuulire egyo emyaka gikufaako naye nga givule kwani kukabona nalowooza nti abasajja bano ba mwoyo nnyo era naye nkola eby'omwoyo nga bwe ndowooza kumbe ebigendererwa byabwe birala era baatuleetera kyovula abatuvumaganyizza nnyo ng'abalokole that's why kati nze tuvaayo ne tukugamba nze valuwinga omwana ono muyimbi nze omuntu akola kye sitasobola kukola oyo mutwala nga nsonga nze era ekintawaanya mu kyaki kasita ontawaanya mu bintu bino bibiri mpaayo obudde bunene nnyo ku traininga Sunday school nteeka mu transport wange nze watoto kyaki yampita ntraininge ng'ekuterawo obukadde 3 otraininga abaana production obukadde 3 bwa facilitation ni waliyo n'omusaala gwe mwakkaanyaako kibuli bwe buti nti facilitation watoto akasente kata okitegedde kati nzize wano ku church mu kwagala mu kuweereza Katonda ndi mu kuweereza gwe n'oyimirira n'ogamba ekikulu nebyo mukola situbitegeera eyo bamalamu abaana amaanyi tuuzo obuuze kiki kye tukola oyagala style y'amazina ki toli wa kitalo oyagala gundi ki kubanga bw'otayogera bw'oti omwana ono kigenda mugoba nze navaako mu kkanisa ng'ekinzijeewo kyekyo kubanga kati nzijukize gye emyaka 7 gy'ogamba ejayononeka mwenda jange gyali mwenda egye mwenda si mwe mwali omwana wo yali alwadde bulungi nnyo noonye emitwalo bulungi nnyo naye ng'abantu obakoledde bulijjo bafuna ssente nnyo so point eri wano nti abasumba nga we mwagala mufiibweko abantu bano mu kitwale mbuno balina obuvunaanyizibwa ate we baba bakuze osobola omubeezaawo nga muto yes naye wagenda akula afuna obuvunaanyizibwa nga yeetaaga ssente yeetaaga okubeerawo ate guno olumu agufuula mulimu kyekyo kati omanyi lwaki omwana akuba ennanga wano n'akuba na wali ng'ogyeko ekyawandiikibwa badde nkikunoonyeza wano ekyawandiikibwa facilitation yereeta obuzibu omwana wagenda ne bamuwaayo ekinaana n'agamba nalemwa dda Juli Mutesaasira yaggwa bw'atyo naye nga teyalina mwana mukyala wa musumba Juli nalowooza bo balinanga mu kasente ng'ogyeko ky'ogamba kati gwe bye wabiraba bulala nze yansumba emyaka 9 nze nabalabiranga from a distance nga bw'obalabye nti from a distance Juli yagendanga ewasozi n'ayimba yes okitegedde so zaaliwa so zisiwe yali omwere ebintu byatabuka ggwe Juli yatwalanga abaana okuba engoma ewasozi kyova olaba bano abasajja bo bagundi abo abaali bayiga abaali ba agent abasajja bo baali bategeera kye bayita gundi bo bakimanyanga nti omwana ono bw'ajja n'akuba engoma nga muwe emitwalo 10 kyatalabanga lwaki kubanga amanyi kyekisika abantu ne kibaleeta olaba valiyo no bwagiraba nti omwana ono akuba engoma eno ate nga baba oyinza okuddeyo n'alowooza tukyogera mu byansi abagikubira mu mwoyo mu bulokolo bulungi nnyo nga mulokolo akuba ennanga obuzibu butavaluinga mwana ono kyali kigenda muyamba nnyo aleme kgenda Misiri nze example nyangu nze nagamba kyaki yange nimbagamba nina sente nsobola okwetambuza nenzijanga ku kyaki naye bwe mumpaayo omutwalo ng'omutwalo gunkola bulungi lwaki nange mmanya nti yes ku kyaki wendi wakola ki kati abakyaki tebakitegeera akulira Sunday school n'akitegeera kati ye zaasolooza olw'Essande by the way nze nteekamu na nnyingi n'okusinga zakola ki zaasolooza olw'Essande yali yaŋŋamba recently eyagala mbeeko ngikolere live coverage biki ebyo nenjiwa budget yange naganze nkolera zino nalyoka ngamba ate mbadde mmanyi oweereza Katonda ekyo togenda kulya Katonda machine kati kano ka microphone ke tuogererako kasente yogera sente mekazo wakagula tojja mubuliro ya kikirize bajja gana bajja loza nimba kamera eyo yokka ekutunuddemu
editing eka waliyo computer editing. Aha. N'amasannyalaze. Bwe naba nkola live broadcasting ngenda kubala ojja kuŋŋamba nti internet weeryawo naye nze nzija neyange. Kuba eyo sijekakasa. Sijja kwekakasa. Njagala nkuteekere ku mukutu gwo nga bwe nsuulayo gundi. Ngenda kutambula ne computer yange si ya mitwalo 10 eri mu bukadde. Njituuzaawo gadgets zange nziteekeko ye connecting ku kamera. No bita n'okutambuza gadgets era otuuka waliwo ebyonoonese yagala gaana. Oba toyagala. Kati this time omusumba tuvaliwinga abaana bano aba worship team bakola practice amazima gali nti ne chai tebamunywa babayisa bubi goge mazima kati omwana oyo bw'anaatuuka eri n'agenda agwa ku musajja nga yiga ng'abateerawo musajja nga yiga yitaga baba special abateerawo ka budget buli mwezi bafunayo ka sente balina ka facilitation ke bafuna tulina obusobozi ebambeera kubanga yebatwala ate kubanga amazima gali nti tewali nsonga lwaki mu butuufu oyo akulira worship team n'abo abali mu worship team yammwe toyina nsonga lwaki tobafunirayo kase because bamala okuyimba ku Sunday baddayo ne babeera mu mbeera ya obulamu bwa bulijjo mama waka ayina abaana ayina renti ayina okubaliisa ayina obajjanjaba ayina obbambaza lwaki mwabasumbe temukitegeera ayina osasula fiizi ayina okukwata ekitabo awandiika oluyimba lw'anaayimba second abamu bagula abamu abalala amanyi ayina okufuna oluyimba data amwetaaga alujje ku mukutu kuno banne lwe bayimba ab'ebweru aluyimbe alutegeere bajalusinze mugambe mwoyase banaye this thing is nze nabagaye natandika okwogera kye tuyita uncomfortable conversations. Yes. Tetwagala kwenenyanga church bwe bulwadde bwe tulina tutereeze twagala nnyo okunenya abafulumye because then natunuulira kanko example okay kati ku Exodus buli omayina ensonga ye naye Exodus agenda okutuuka wali tutandika omulaba mu mabaala tutandika omulaba nga avuddeko ng'abeera n'abansi tutandika omulanga akutte emyenge womuwuliriza akugamba because nga yali yakajja Exodus nga tabigendamu naye ye akugamba nti yatuuka mu mbeera omukyala Katonda gwe yali amugasseeko omuzungu yali amulabirira ng'amuwadde n'omulimu yafa waafa omuzungu oyo yali amuleese ng'amuconnectinze n'ekkanisa bagimanyi yali asabira era nga bakwatagana n'omusumba era omusumba nga diru ezijja ezimu omuzungu oli aziconnectinga ku musumba omusumba n'afuna ne kasente business wise so nga lukimu kitambula bulungi naye agamba omukazi yafa abafamile y'omukazi ne bamwecyangi ne bamwefuulira juke yali je si waabwe ate nga tokinenyeza bamwefuulira naye nga yeetaaga ekintu eki ku musajja wa Katonda oyo gwe yali awa ekitiibwa ennyo gwakoleredde ebbanga lyonna nga amulaba ye buli kimu ng'amwetaawo just kuba bukubi ssimu nti essimu emu senga omusajja akwata essimu n'aga wadde maama yagenze mutabani wange oyo mumuleke talina buzibu yali asigala ku mulimu obulamu bwe ne butambula bulungi yasaba muzeeyi yagaana essimu teyagikuba kakati omwana n'abeera renti ayeeyongedde omukyala afunyemu obuzibuzibu beekyanze agenze renti bamubanja talina kiddako ne ku church ne bamugobawo naye ng'omwana oyo laba Katonda bw'ajjamusitwa nga yakute Africa mu gospel nga Banigeria tebannaba omwana yabadde yali akikutte okitegedde kati we yatuuka mu bano ate bano nga wagendayo bamuwero kaaminga bamubeererawo bamugatijja ku kati olabe sitaani bw'omuwadde ebbanga kati obuzibu tulina nga balokolera ku church kye baakola we bakulabanga ate kati batandise kula baagala ndowooza obeere mu nju ofe wekka ofe kisiiri tebakuyambye ate ofe ekyo kibi bunnanfuusi Yesu bwe yayogerako we bamulaba eri bamugoba bugobi ku church nti oyo yagwa temulaba abeera ne bali yayogerako n'abaga basoddokayi mmwe simanyi yabayita basoddokayi simanyi bakyabo n'abaga munaalekera ddi obunnanfuusi obufaanana bwe buti lwaki
kubanga nono omwana alina ekitone ekyo kikkirize ekitone akirina bw'oba ovalyunga ekitone kye kyalina nze nkwaya scenario abaana bamanyi okubeerawo nga babaza gw'omanyi ekyaleeta bajjuli Mutesa noga nti bali ebisiyaga ng'embeera mbi wano Juli yali mbeera nkulaga abantu abamu bakulaga abasinga platform ngenda giyitamu ntya kubanga agadde okuwa example kubanga ye yavaayo n'alangirira mu ki naganze mbadde mukyala w'omusumba naye ng'ewaffe banjiganya ani yali amuyigganyizaako tewali waliwo yali amuyigganyizaako naye yali anoonya wa passingira mbeera naye lwaki oleka omuntu alina ekitone oyo ye musinza gwe twali tulina asinza mu Uganda ng'alina eddoboozi Juli yali ayimba bwe liba ddoboozi Irene Nambiru yagamba tawulira nk'omuwala alina ddoboozi ng'oyo mu Uganda Juli yali ayimba goge mazima kati nga tufiirwa omuntu afaanana bw'atyo ku lw'ekintu ekitone ennyo bwe kiti ffe twagala nnyo okunenya abalala tetwagala batunenya kuno si kunenya nze era mujja kubanga nze si kuba bukubi bayimbi ng'abamu bwe badde babirowooza ekituufu kirina kukolebwa abaana that's why onkoze na bunnyonnyo oleeta program bweti lwaki abaana bano tulina kubavalyowenga kubanga nze kintuuseeko nze nali nkuba ebyuma nali nzirukanya program za radio 5 mu ministream nga nze nteekayo ebyuma mu church egyo emyaka gye nkugamba egyakola ki nga ndi mwogezi wa ku mikolo naye nga ne bafuna emikolo tebagimpa bagigabira akategedde obeera n'omuntu kubanga mwe nalyanga ne bannaye church naffe tweddeko okuweereza Katonda tekitegeeza nti binyiza n'okunyiza binyiza ebyaddala obeera mu church nga bakimanyi nti mukyala gundi oli yes atunga engoye mutunzi mulungi era ye business ne bazikwata baziwa omusamizi oli ne bafuna gundi balina ebagala okutunga bakwayo baki byonna ate ne bazikwata ne bawo wensi mbuye yamanyi okutunga kakati ng'ate nkyogera mwagalamu ekimu ekyekku kyokkono oyagala akuweereyo mbwaleete ekiweeyo mu church kakati obeera n'omuntu bamanyi nti kasiri oyo mu kuzimba alimmo bulungi time y'okuzimba church sente bazisonze ziweze vujoga kati kasiri jangu tukuwe ku sente ozimbe ne baleta ba constructor mbw ate okuveewa kitwe yagaliza ebyo bunanfu ekkanisa etambulira ku bunanfuusi baganda bangize kambabulire kino kyoncho kubulira oba oyagala oba toyagala omuntu oyo agenda kuvaawo agenda ewalala kyekituta abaana bwe bagenda tebasobola kudda abayimbi baffe ekibatwala eri tugenda banenya nnyo nga bayimba nze nina bennenya abeetutte direct abo bomba nenya era kubanga mbamanyi waliwo avaawo ng'agenze ng'oyo si wa mbeera waliwo abagenda bo abo bali ku byabwe oyo ali ku ki naye omwana waliwo omuntu agenda lwa mbeera waliwo omuwala kamukujjukize ene kanemu mwogera erinnya mujja mulaba bulala omwana ono yalina eddoboozi ng'asinza ng'atendereza kati abakola obulango bw'amakampuni amanene bagalina eddoboozi tulyagala omwana n'agenda bamuwa akalango bw'atuuka mu studio nga bamutegekedde nga bw'alina okukola ki bamwagalako kimu ddoboozi eyagendanga bagundi mubamanyi ba bloka in fact bayita batya abana ba musician abategesi kale ba promoter kati yo liye yajjanga promoter a promoting ddoboozi lyono akakosabye obusente butono saba bweziti era ze yasaba olw'eddoboozi libali baagala akola akalango bwe yakubira musumba we n'amugamba okola otya akalango k'aba Misiri ako okakola otya vana yogeragera mu geyena bw'okafulumira bw'oti atandika namukolomirawo ng'akyali muki omwana yabonaabona naye nga nno kalango ne kampuni si yaba ba agent ba sita kampuni ya byakunywa ebitali mwenge twogera ku juice nga bamwagalako ddoboozi kulanga promotion gye bagenda okukola ki ogira gundi naye nga ssente bazimuwa Musumba n'agaana omwana okuwa kati kyokka ekyewunise we baba bagenda ku crusade atulira Omusumba aganye bwe baba bagenda ku crusade kate bagenda ne bafuna ebyuma by'ensi lwaki ibyo tebabireka oba ntegedde bakabona tumanye abantu betuweereza nabo tusobole okutaasa abaana bano baleme kugenda Misiri nze ntunulira mu script efaanana bwetyo nze nkubulire n'omwana era nze enkubuulira nali wano n'Omusumba n'aŋŋamba nti abantu ababuze nga babuze ku lulwo mu ggulo bakyogera batya babakubalirako
nkubuulira abayimbi abasinga ffe bye tulaba nti bagudde bagenda kubuuza gwe musumba gwe bali babakubalirako kati nkubuulizeeko wano abaana twalina mu mbejja twalina Yasini Keya njogera ku ba Crusade Betty Namaganda yaddawa mwali ali ne bawe baweereza salawo bya music n'abireka nga bimukoya ali expensive music soko inokola training osula otunula oyinokola amaloboozi then twalina Waswa Kiyingi achayimba mukama gomanye ebyange abo boolaba basazeewo n'okukola amakanisa nga si basumba ba Bugembe si basumba kino nkikubuulira nga sikukisa Bugembe si musumba evangelist Bugembe ye evangelist era kyobolaba ennyimba ze oba oyagala oba toyagala ze zigire nnyo kyovolaba ogenda kusanga obuvuyo bungi mu kanisa eya Bugembe kuba si musumba alinga Kayanja si musumba evangelist kyovolaba ojja kusanga ebintu nga tebitambula nga binakutambula kubanga ali mu office etaliiye temuli basumba mu kyalo ati abo bolina okuteekawo balina okubeera abasumba gwe n'okola ogwo gwakubulira njiri kyovola bwagenda okuzibuulira enjiri eza Crusade nezaki abantu balokoka n'abalima ne batambula wano mu kyaki ne batatambula kati kiki enjagala okulaga manya omwana ono office mwagwa omuyamirire omuyambe leka muleka kubanga obusobozi obulina okyasobola n'okuyimirira naga nze nnina omusobozi bali bampise ku visa nze ne kanisa sagala kale kankireke nga bwe bampa invitation kugenda US nga nina okugenda ku embassy ne baluwa y'ekkanisa yange ne bagano jikuha nga musumba nga sinze nakwa anointing okuba omusumba ndagano jiku olwekyo obeera mu church ngogasa kasiri obeera mu church ne wabawo ekigendo obaawo katugeze omukolo mu church ne bakola budget y'ebintu oba weewaddeyo okubakolera ne batuuka ku yiyo nga tebagibuuka tebasobola kugamba nti Alani agenda kutukolera kino yeetaaga ssente weeziti kuggwe ekyo kiri sorted Alani waali ng'ate abalala bo be mugenda okwetawo namugenda bawasa kati mulowooza bonna mugenda bawasa nona kuba waliwo service provider agenda okubaako service gy'aba wali mu church ekyo kiri sorted ulira nakola kati kankubulireyo kino nakino mukiwulira abali ku mukutu kankibagambe nasalawo ne ngamba sigenda kuddamu kwogerera mikolo gy'abaana balokole mu church lwaki ulide bosese okola omukolo omwana najja nga talina nansonyi naga 15 gye gino gye tulina onsekerere naye nga neyamye ze ngendo muwa zisinga 15 gye ngendo najja nga talina nsonyi ngenda kwetizola saawa 6 hours okujjayo mukyala okujjirayo mukyala nompe emitwalo 15 kyovola kati nabateekako etteeka nembagamba ekisoko olina okusasula amafuta gange mu mmotoka yange gamitwala nga gattako kubanga lwaki fe aboogezi b'emikolo bwe batutwala ku mikolo eyakututteko ye bwe kimutikka nti agenda tajjukira bye yazze nabo ng'avuga mmotoka ye ng'agenda bandesse ku mikolo emirundi egiwera emikolo gy'abalokole nina emikolo gye ŋŋenzeeko okukola akujjukirira eyo ow'Oluganda nga nina okuba ne ssente zange nga ninnya booda okudda nze nina omuyimbi gwe mmanyi yagamba oba bayimbi abalokole bampita oba tebampita nze mmanyi mpeereza Katonda naye nze okumpita mu kyaki y'omuntu mbu kuweereza kakadde bwe kaba tekaliiwo kampeerereze gye ndi okitegedde nendaba kale okitulano naye ndabamu ensonga kubanga alina byayiseemu neyeekyawa same nakugambye nga sikulimba ngenda nenkola omukolo gw'omu Misiri nampa akakadde kankamu n'ekitundu nampa obukadde bwange bubiri nina gwenkola ogw'obusatu nenzirayo eka nensasula kati essaawa eno nina omwana ali ku university asomera miliyoni 10 ze ssente zenkola ki naye nookola omukolo ng'oli talina nsonyi n'alyoka akwata naga kale atavaayo mweza tujja kulaba kati ate nno mmanyi n'okgenda ne mbakolera nga tebannansasula nze sikolera mulokole nga tannampa ssente kati olaba nsobola okukolera ow'ensi nentegeera nti ajja kumpa ssente
ne mubanja sibanja mulokole kati gwe okwogera ku mikolo mulimu gwo mwendya by the way mulimu gwo lya kachiri olaba obeera wano nze ndi mukozi wa Bulango nakagaana okuwa obulango busatu omusajja agambye nkolera akalango biki waliyo crusade wait oba conference wait oba mukolo gonna ne mukanya sente nomuga okutandika okukola njagala deposit newe kagwera nga nkuweereza n'ogamba kyekyo nga nkola ki omusajja nga deposit batera omukuwa ye deposit batera omukuwa osegedde mutuuka okumala akalango ayagala omuweereza akalango mbu naye sente zigenda kujja katumale concert katumale event ng'ate bano abalala b'enkolera omusajja akuwa sente n'akwesiga nga tonda bana kamuwa nze sibanja mulokole bulaza nkubuulira era nze omulokole twatukanyiza katugeze newe jibe emitwalo egi sikuwa product nga tonnampa mitwalo 5 because manyi wenjiku ogenda biyingizaamu Katonda nze sibanja mulokole kale so mu bufunze tukkirize tugaane ekitwala abaana abo bakabona abakulu balina kye bacontributinga ekyokubiri bate balina ekyokubiri n'abaana bennyini beeteekemu empisa nti eri gye bagenda abaayo bo bakola kusaddaaka gwate oli wa ssaala ekyo nakyo kibaleemu oga nti ngenda kukolagana ne gundi wadde sente era nzeetaaga naki kola mu nkola ey'amagezi etagenda ate kuviiramu kuweebuuka oba kitegedde kubanga tukolagana nabo tetugenda Sami kikiriza gaana okolagana n'aba sibeegaana nze kugaa njogera mikolo era mboogereramu sibeegaana emikolo gyabwe nina ne byesikkaanya nabyo naye ku lw'omulimo ne mbikola nze nenzira ebbali ninga Dawudi nina byesikkaanya nabyo nga tukola emikolo egy'okwanjula nga sikkaanya nabyo era Mukama ne mugamba kino kyo sikola ki era bwenzira jja ne mugamba Mukama nsaasira ku kino na kino ku lw'ensonga ABCD ninga boolaba Dawudi era nga wonaaba n'edduuka ng'otunda ebintu ebikozesebwa ewaka omwana najja naye ng'omwana omanyi mutabani wa musamiza ali wali ku kyala asamirira wali kizibu nnyo okugoba ssente mbu tojja muwa sukaali kubanga akoze eki kubanga okimanyi ssente ziva wali so nze kyenjagala abantu baffe bategeera abo nti okuweereza tuweereza ate okuweereza kubeera between omutima gwange ne Katonda wange other nsobola okujja mu church nga golaba mpeereza naye nga byendimu birala nnyo yes that's true so nze okuweereza tosobola kutegeera aweereza n'ataweereza kizibu kizibu nnyo tosobola kumanya mutima gwange abaana bano baba baweereza bannange mukimanye nga naye woovaawo musumba ng'omaze okuweereza enkeera n'okeera mu ofiisi yo ku mirimu manya nti nno omwana ono gw'olina ate ye awo nkankweyo example wajja 10 kyova olaba abaana abo abayimba mugundi abo balaba mugundi mukwaya obasanga nga balina live band ze balimu okategedde ku mikolo gye bamuyise omusanga ku bandi kuli ayimba bambi bamuyisa ayimbe oluyimba afune ya 3 nyina omusumba gwensanyukira akikola obulungi omusumba wono omuyimbi gwe bayita Sinach oyo Chris tosobola kutwala Sinach kuyimbira wantu wonna nga Chris tamanyi niyo manyi lwaki Sinach amuwa ekitiibwa ate Sinach Chris kasita agamba nti togenda Sinach atuula lwansonga Sinach afuna buli kimu kyayagala era ye yakitwala nti ono buweereza bwe buli anda kitundu ku ye buli kimu akimuwa Kayanja ne wakuba essimu kwa yakamukyazaako emirundi ng'ebiri era Chris yawa authority nawa gundi kati genda amulinako amuwaayo akantu owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties
bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano, oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako, naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Naye Musumba nkubuulira kino, toyina muyimbi yenna oba muweereza yenna ogenda kugaana genda wantu olabanga wakyamu nga toyina ky'omugattako. Tagenda kuwuliriza. Tuyina Family Sunday. Naye bwe natudde nnyo nga ndowooza kiki ekiyinza okukola. Ffiimu y'omwaka njiraba naki. Nagenza okulaba nga tulina okukolayo amazina amaganda. Nabasabye ssente ezigira costume z'ababuze. Naye nga costume basente $10,000. Kati nze nteeka mu transport. Kala ngenda kupangisaayo bu costume bwa $10,000 ngenda kukwata mu nsabo yange. Kubanga nakyo kikoze eki? Tebabiraba. Ate we bigenda obukyamu nga bagamba ebyo. Naye nga noonya abantu ekinaabanyumira abaana babaziniremu. So, kale, kakati ekibuzo ekisembayo nga tumaliza ky'omaliza nakyo tugalewo programu ennaku olwaleero. Ekiga oli ayinza okubuuza byonna bye twogere naga okay tubyogedde naye obuweereza buno obeera ng'oli mu church toyina goweereza kusanyusa osanyusa Katonda. So no one is answerable okugyawo Katonda. Kokimanyi nti abaana beetaaga n'okusiimako. Kati awo batugamba n'otugamba nti simanyi bw'okolera babitugamba eyo naga bw'okola ne wogaa weebale empeerayo bajjayo akawandiikibwa akakali eyo. Naye ku nkomerero y'obwawandiikibwa obuliko okugamba nti naye omuntu omwebazanga ku lw'ekyo ekirabo ky'alina n'omusiimanga n'omugamba kale weebale. N'Abaganda balina olugero olugamba weebale amala ki? Ensonga. Kati wabawo ebintu ebimu nga appreciations nkulu naye abaana bamalako omwaka nga tubatutteko na out. Nti bagigamba out nazo zibaza sita. Kati za sitaani kinga tugenze nammwe. Nze gwe mwogera ku sitaani mumanyi ne byakola ne byazenga akola. Okusitula abaana ne tugenda tukola get together. Yesu nga yasitula abayigirizwa be n'abatwalane ne balira n'emmere ewagundi. Zwala ebintu abantu bye boogera n'ensirika busisi. Twalaka abaana omanyi fellowship eyo kyekola eyo nga tuteka abaana nga kati tujja mu kafunga kano kalungi kali gundi si bbaala si ki ne mujja n'abaana ne musanyuka ne muzannya ku mupiira wano ne mwegoba ne mugira bwe muti nga naawe omusumba abaana ne mulyako lumu ekijjulo ng'ekkanisa yekitegese ekyo omwana kimuzzaamu amaanyi mu kuweereza naye mwaka naago kuba wali n'akwata ogwokubiri n'akwata ogwokusatu. Kati gwokimanyi waliwo ababeera mu church ng'omusumba tamanyi na abali mu worship team. Ndi mu kusomesa ennaku zino. Nga tabamanyi ng'amanyiiko abantu babiri oba basatu. Wulira. Naye nga bali mu worship team ey'ekkanisa ye. Eyo gye nagenda okusomesa. Nambadde nsomesa omusinza yaani. Nakinaki ebyo byonna okuvudde ebyo bye boogera ebingi ennyo byenzize nga nkola kire bagamba nti mbalangira. Ntera nnyo okusomesa abasumba ngamba nenya. Mbeera kubanga omusinza yabeera next to you. Enjiri gye wafunye lwe luyimba lwalina okufolowinga. Kitegeeza mulina kubanga muli bwe muti. Muli mu line yemu. Ogenda oddusinza nga bw'alinnya akatuuti waliwo ekifulowinga. Kubanga Mukama yakoze eki? Naye omwana ayimba bibye nga yasuze wa Katongole. Yasuze wa Katongole amalayo za rent ya waka olw'embeera agigasseewo gy'osobola ommaliriza. Najja kati omwana agenda okuyimba byayimba birala ng'omusumba okotedde kubo ddala n'omwana kubo ddala. Tomanyi na mwana gy'asula, tomanyi na bamudeetinga, tomanyi na badeetinga, tomanyi na baliki k'omusanga ng'atambulako ne gundi nti oli mwenzi. Ekyo kibanguwa. Ebyo banguwa. Naye tomanyi bulamu bwe. Bangu mbeera ntya ne worship team nga yemu ku mpaji eziyimirizaawo enjiri nga simanyi na muntu gy'abeera kisobokera dda abantu babikola kati awo mubiveeko mweyimbire nga ne worship team omuntu omutuukirira lutalo mweyimbire olina sookola appoint kati omusumba weeyimbire kale musanyusa Alan Kasiri omusumba binyiiza naye kale tusiibule tuve mu program Mukama banjagalira abankuumire oyinza okuba nga oli musumba oli eyo ng'ogambadde nkola bwe nti naye neetaaga okuzza obujja obulamu bwange. Oyinza okuba oli muweereza nga naawe obadde ogenda e Misiri oluusi ng'embeera yakusikiriza n'ekutwala weetaaga kuzza Katonda bujja obulamu bw'ogamba nti ayi Yesu nkwebaza
ku lw'obulamu bwange nkwebaza ku lw'ekirabo kye wampa nkwebaza kubanga ommanyi kyenva nzikiriza ku lw'ebigambo bye mpulidde nga neetaaga kukyuka nzikiriza n'omutima gwange njatula n'akamwa kange nti ndokose nate osangule amannya gange mu kitabo ky'abafu ogawandiike nate mu kitabo ky'abalamu mukwano gwange Yesu onyweze mu lugendo lw'obulokozi ewazitoyi ompanirire mavivi gange agajugumidde oganyweze mu linnya lya Kitaffe Omwana n'Omwoyo Mutukuvu nkusabidde onywere oyimirire tuweereze Katonda ate naawe Katonda akusasule nga n'abantu bwe bakusiima mu linnya lya Mukama waffe Yesu nsabye favor ku bulamu bwo favor eri b'oweereza nabo Kristo alyoka agulumizibwe mu linnya lya Kitaffe Omwana n'Omwoyo Mutukuvu amiina. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.